Bannange mbalamusaako mwenna wabula kansooke mbetondere olw'okulwawo okudda okubaweereza. Ekituufu kiri nti mbadde nkandaaliridde naye ekyo sikikoze lwa kwagala wabula wabaddewo ebyaloberawo nnyindo okweggala ebibadde bintulugunya era sinnasuuka bulungi naye bwe ndabye nzizeemu okukuba ku matu ne nsalawo nzije mbataase enkalamata. Munzikirize mbaanirize mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'Essuula yaffe ey'ekkumi nzigalirwa mu nkomyo mu katabo kaffe olugendo lw'obulamu. Wabula kansooke nkujjukizeeko ku bye twasembayo osobole okugoberera obulungi. Tulaba oluvannyuma lw'embogo okuggula ku bannaffe olutalo ekyaviirako omulangira n'okuzirika. Tulaba nga addusibwa okujjanjabwa ne bannaffe abaali batunze omwoyo okumutaasa ne basuubizibwa eby'omuwendo. Wabula ekyewuunyisa nti ate omulangira nga azzeemu okukuba ku matu yafaanana eyali takyalina kyajjukira n'atandika n'okunenya munne keweerimidde ng'agamba mbu tebalina na kimu kye baali bamuyambi wadde ffe tujjukira eddimo keweerimidde lye yakola. Era wakati mu kunenya kuno tulaba omulangira ono ng'asalawo mbu abasatu bano bakwatibwe era baggalirwe ekyamala ne kibaawo. Tusembayo nga bonsatule baggaliddwa mu kaduukulu akaali kennyamiza okukamala. Kankusaba onzikirize nkwongereyo ne kitundu kyaffe ekyokubiri eky'Essuula yaffe ey'ekkumi nzigalirwa mu nkomyo. Nze olw'okuba embeera munnaffe embogo mwe yali emuyisizza nali sinyumizibwa nnyumizibwe nateebereza nga ye yali evuddeko bino byonna era ne mba n'essuubi nti amangu ddala nga yaakatereera embeera y'obusibe mwe twali baakugivuunuka. Wabula kali akaduukulu ke twalimu kaali tekamanyiirika naddala ku ffe abaali bayize n'okweyisa ekirangira anti kaali kafunda okuyitiriza ate nga kampi nnyo bw'otyo nga tosobola kukabeeramu ng'oyimiridde. Kale obudde bwonna twabumala tusitaamirizza mpozi n'okutuulako oluvannyuma lw'okusannyalala ng'enfunda eziwerako ng'ositamye. Wabula ate nga eky'ennaku ekirala lwe lubabu olwakalimu olwalina n'obusobozi okusiriiza emmere. Olaba waali wookya bwe wati ate nga n'obudde bwali buwungeera twesaasira kuba twali tetunnafuna ssuubi nti enkya bwe bunaakeerera tunaaba tuteereddwa. Kale twalowooza omusana gwa kalasamayanzi okutusanga muno emitima ne gitweggunda. Twasalawo twenyumize ku mboozi ezisobola okutwerabiza ennaku n'essungu ebyatuli mu mutima. Wabula emboozi twakwatayo mbale abamu ne batandika okutemereza anti ng'olwo tutamanyalirira nnyina twagala kubaggyawo. Nze neerema okwebaka wadde okusumagira kuba nali ndaba kyakuswala kinene omuntu eyali yafuuka omuweesi wa Nnaabakyala era gwe yali ayita n'erya mutabani okugwa ku ttaka ewatali wadde akasubi mbu bwe mba neebaka. Naye wadde olugezigezi olwandimu lwali lwewulira essajja naye simanyi kye lwaliko otulo tulyoke tuluyite kulitalaba tunzireko tumboyaanye ng'eyazizza ogwa Naggomola. Anti bwe nasooka okutuula bwe nakoowawo ne nsalawo nsembere ku kisenge neesigame bukeereraawo. Naye nze eyali yeerayiridde wadde obutasumagira
obudde bwagenda okukya nga munno neeyalidde ekikonde ne neebikka oluyi wamma nga ndi mu tuzibu. Bwe bwakya abaali bansoose okuzuukuka banzuukusa, wabula nasooka kuwalira kuba twali tukyawooma, naye oluvannyuma ne nzuukuka wakati mu kwegolola mpozi n'okubudaabuda amagumba agaali gasuze ku mpaama ssaako n'okweyaguuliriza empanvu gy'oli nti ennyimpi baaziwera. Nga nkyali mu kwayuuya ng'omuyala omukoowu okugenda okuwulira ng'oluggi luddamu okuggulwawo nate emitima ne gitukuba. Anti twali tulowooza nti batuleetedde kyankya nyumya ku mbooko nga bwe zaakeeranga okuyita ku basibe kyenkana buli lunaku. Naye ekyessanyu yali Nnaabakyala kuba yali yategeezeddwa ku kyatutuuseeko. Nze yali amanyi obulungi omutima gwe olwali okumulaba, akamwenyumwenyu ne njiwako, wabula bo bannange baasooka kutya nga balowooza nti egwali gumuleese kwongera kutukomerera ku gwa Piraato. Naye yatusaba tufulume nga bw'atwetondera era n'atutegeeza nti singa yali yategedde bukyali teyandituganyizza kusula mu mbeera efaanana gye twali tusuzeemu. Nafaanana awulira essanyu nga Nnaabakyala atwetondera, ne ndowooza ku ky'okwebaza eyali atusibisizza, wabula nakyo saakikola. Twateebwa ne tuddamu okulya obutaala ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu mugwa. Wabula mu kaseera kano omutima gwali gutandise okugayaala mu by'okweraliikirirako eyali apookya n'ebinuubule, anti olwo nga ndaba amakulu gamukendedde. Wabula oluvannyuma bwe najjukira nga ye yali yanunula mu kufa, lwe nabojjebwa omusota ne nsalawo mmalegga. Nga tannawona na bulungi, munnaffe yalagira eyali kugwa okumujjanjaba asooke amuleke afulumeko wabweru, anti mbu yali akooye okubeera munda. Wabula nze ndowooza nti kye yali akooye kwali kubeera wantu nga mpaawo bawera baalagira. Gye yali ajjanjabwa yavaayo awonyeggera, naye kyamubuukako okusisinkana nga be yali alagidde basibwe tuli mu kutaayaaya tutyo ewatali wadde atukuba ku nsolobotto. Nga yenna mutwavu yaddamu n'alagira mbu tukwatibwe, wabula nga buli gw'agamba amutunuulira kyamuli nga ssalambwa lya nsenke. Anti ow'oku ntikko yali yabagaanye wadde okuddamu okutusongamu olugalo. Era wano n'abamu baalabwako nga bamusekerera, wamma n'afa essungu eritaalina makulu. Bwe tutyo ne tuba nga tufunikidde Essuula yaffe ey'e16 nzigalirwa mu nkomyo. Ku lwakadde n'embeera y'obulamu munzikirize leero nkomeko wano mpaka omulundi oguddako bwe tunaakomawo n'Essuula yaffe ey'e17 Mange attibwa. Gye nandikusabisizza ekisa oleme kusubwa. Atakuumira mpeera abankuumire era mweraba.